naye wallahi ya Mungu abatanalufuna nabagambye wobajjamu empale naye nga togenda kukola susu wabula ogenda kwegattana musajja atali kitaawo atali mwana wa mama wo atali gwotalinako luganda suubirayo olubuto suubirayo obulwadde mugala ne muti embuto ne mulagira nti nesirimu gyali nsaasira omuzadde agenda okubeerako ng'ofunye obulwadde saasira omuzadde agenda okubeerako ku mubiri wali ng'oli wali byolya byebifuluma maama ataaliyo ng'onoonya obulwadde obwo yali mu buzibu essaawa eyo alina okunoonya ssente zirabirira batoobo alina okunoonya ezikulabirira abasajja bezo tebakyafaayo taata tebakyafaayo 10% abo gye bali era tubeebazeeko olwekyo naye abakyala bangi abakulu ddala bakaba nabo omusajja yandekawo naye kati ate olubana abaana abato omukolo nazenga sengo kanayite senga omuto na kubanga nange mbuulirira so kati Hajat KULUTHUM bwe namugamba nti munange mbuulirira abaana ab'obuwala n'abalenzi kuba n'abalenzi balina ebizibu nangamba KETRA nkwetaaga nnyo tujja kubeerawo ne breakfast with Hajat KULUTHUM jangu musomesa abaana ne mugamba nja kujja era ensonga lwaki ndi wano okusinga kyetubabuuliriramu nammwe kibakwatako nti mwe muboonoona abaana bola tebeyinoona bokka nammwe abalenzi muboonoona tebayinooneka bokka kakati nandisabye mu abaana abalenzi bambi mutuyambe mutuviire ku baana naawe tunulamu ng'oyo omwana gw'omuzaala gw'oyagala okutuusaako ensonga eyo nga naawe akutunga gw'omuzaala ne bamukuleetera ng'ali lubuto oluusi balwegaanye gw'ogenda kukola otya so kati bwe muleeteka mu kifaananyi ekyo mujja kusaasira abaana baffe mubalinde batuuke mu kiseera kyabwe nti kati lyeryo ebbanga then awo mulyoke mubagamba ebigambo byammwe obulabe obuyinza okubatuukako okuva eri affe abasajja okuva erimu abasajja okoze bulungi noga okuva erimu abasajja wallahi bwe kiri so tubabuulirira so that tebagwamu eyo trap naye baba bagiguddemu era tubabuulirira nti mba mugiguddemu kino na kino kyemulina okukola kyemulina okukola mbalabye wano musomo nga mugenda maaso n'okubasomesa nga mubasomesa ku bulabe obuli mu periods gwe kennyini nkulabye ng'obagamba nti bw'ogenda mu nsonga teweetantala nti empale bazinyweze kiki obadde otegeeza era mbagambye bw'ojjamu empale nga togenda kukola susu naye ng'ogenda kwegattana musajja oba na mulenzi suubira ebintu ng'ebi lubuto bulwadde kubanga bamubeerabidde nti obulwadde bukyaliyo okitegeera ate n'ekirala abaana bamu bali green about peace buli lwogenda mu nsonga ezo kasita ozitandika bwoti 99% neweegatta n'omusajja olilayikira okufuna olubuto kuba entandikwa eyo y'okufuna olubuto eba ekoze eki eba etuuse ate n'ekirala tuli bakyafu omanyi mulimu abantu abamu nga tebaagala kulaba ku musaayi naddala oguva mu mukyala era abakyala abafumbo nga bakyafu batuuka mu nsonga ezo abaami bava nawo bavaawo awo naakolawo olusirika lwa wiiki nga 2 oba mwezi mulamba nadda nga omukyala akoze eki ali clean so tubali tubasomesa obuyonjo beekuumye batya abalenzi obutabalaba nti no kati bali mu nsonga n'okumanya ki kye bateekeddwa okukola kuba abamu tebasobola ku affordinga pads naye ne tubagamba batosobodde ku affordinga pad osobola okukozesa waliwo kye batuyigiriza abakyala aba guides kye batuyigiriza okutunga pad mu ngoye so kati nakyo bakiyize abaana tebasobodde nga bagezako ku method eri nina kyempulidde kyemutogeddeeko ebiseera ebisinga abaana b'obuwala batya nnyo embuto okusinga obulwadde bwonna kino fe abasajja tukimanyi simanyi mwe bwe muba mubuulira wano ekyo sirina we nkiwulira ekyembuto bakitya nnyo lwa nsonga ekisooka okujja mu mayindi ye mama we ne taata we banaakiraba batya bagenda mukuba bagenda mugoba awaka yeti obulwadde ate olubuto tebalukweka ate lukula buli kanako yeti ate obulwadde osobola okuguma n'ogaana obbabulira ng'obulwadde obuyina n'ogenda ne bakebera ne bagamba oli mulwadde n'osigala n'obulwadde bwo
n'okula kubanga watagenda kutwala lwampa kati jja tugenda ekkebeza okujjako ng'olwadde okitegeera so kati olwokuba olubuto lulabika mangu olwoba lutya naye ng'ate kyabulabe kibi nnyo nandisabye omwana yena ng'afunye obuzibu beera open eri bazadde bo muzadde wo ye mukwano gwasookerwako gwoyinza okubuulira n'agamba tukoze tutya yesebo nkweyanziza Ebonies yo nga yeri bulungi kubanga covid bwadde mubi naye ate waliwo ebirungi byaleese atwadde time okwetegeka atwadde time okuyiiya atwadde time nti we batuggulirawo abawagizi baffe tubawo ekintu ekirungi ate nga kipya ebipya gyebiri seriously bwe tubamu ebipya gino emyaka ebiri ate tuba babi nnyo ezo bannannyini zo banaatubuulira kuba nze namala kati simanyi abaali baddakawo ne babakaatinga banaatubuulira oba bagenda kudda oba tebadde abaana batutuukirira kuba nange kennyini mbafunyeeko naye nga bakugamba basoma nembagamba mulinde okusoma katemba asobola okulinda so bw'omaliriza okusoma awo joininga naye biri ebyaffe byetaaga nga oyina obudde kati ffe ababiruddemu twamala okusoma ne tujja noba ng'okiwadde obudde nakyo nekikujjayo naye ojja kuba oli ku stage ate nkyo olina okugenda okukeera ku ssomero ate paati yo gye tukeererako n'obeerawo ng'oli disorganized okusoma osomye bubi so kati nze nteesa yenna ayagala okujoininga Ebonies ng'osoma maliriza okusoma ate oba oli mufumbo ng'oyagala kujoininga sooka okkanye nebbaawo bw'agaana totawaana bw'oba tewafumbira mukwano gwo byombi obifiirwa otya obufumbo obufiirwa kuba ebintu byaffe byetaaga time olunaku lulamba ojja kusiba mu rehearsals bakute ku ssaawa 4 oddeyo owoza nkooye omusajja obudde ogenda bujjawa owoza nkooye kyensoose neŋŋamba nti bw'aba mukwano gwo nze ndi mufumbo naye ndiyo lwakuba gwe nafumbirwa mukwano gwange amanyi omuntu gw'ayina so kati ne bwe nkomawo kunya ate nange mmanya nti ninayo omuntu gwendeseeyo eka gwe nnina okukola ki so n'okibalancing n'abamu bajja buzzi yafumbiddwa ate nayagala anyiza omusajja nze eri bampita ninayo rehearsals nze mbeera ku stage okitegeera so kati neweekanga nga obudde bwe yandibadde awo omusajja omanyi obufumbo kikulu bwe yandibadde awo omusajja abitaddemu omulimu kakana nga tebakwataganye era ekivaamu alekako kimu either osigala n'omusajja oba omulimu ate abamu babeera tekenapu n'asigala n'omulimu naye ate nayindengapo era ng'omulimu asobola okukongola omwaka nga tannavaayo nga tannafuuka sita naye ng'obufumbo wabufiirwa so nze ndowooza osooka onyweza obufumbo omwami omufuule mukwano gwo akutegeera eggwani omubuulire omulimu gw'oyagala mutegeeragane mugukanyeeko then bwakugamba kola bwakugana naze bangambira no KETRA toddamu kukola wallahi tallahi billahi ntula obufumbo kikulu ate waliwo abamukati naddala abasajja bino bye mwemuula ne mwakitinga mizannyo nti wano bba wagundi yagerera ddala Captain Rick ba KETRA nakulabya ddala n'agamba bannaye nga walayi muli mukwano baddala mufumba naye nsaba kutereeza mutuba tetwemoola tuba tuli ku mulimu kyoyogeddeko kinkwatirako ddala kuba ntera kuzanya paati za love mba seemodde mba nkola kyennina okukola mukama wange kyeŋŋambye nkole era nebaza mukama nti kivaayo bulungi naye bikomaawo mukwano katuleete celebrity azanye emizannyo gino egya life telling ng'ebiseera ebisinga gye batambuza amawanga kuva kuno mpaka America, Canada baluddewo ebbanga bazanya emizannyo gy'otula n'olaba n'abaana n'abazadde n'emikwano. Ladies and gentlemen, katubanjulire Madamu KETRA all the way from the Ebonies. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Kayimanya eddoboozi nze Mariam Kenya eryoku TV KETRA. Ndi mukyala muzadde, nina abaana bana. Basatu bawala be bakulu, akasembayo ke kagenzi. Naye bwe ntunuulira abaana bano nga banyumya embeera gye bayiseemu, naye ng'ate bo bagirabidde wano. Waliwo ebyeyongerayo mu maaso okugeza kati ng'ono mukwano wali okirowoozezzaako nti oyo boyfriend asobola okugattako mujjawo. Tubamu akafaananyi nga baggaseeko mujjawo. Oli mwana muto, otandikidde mu kuzaala, tofunye ku ssanyu liri lye bagamba nti ery'ekivubuka, n'ogendako awutu ne banno ne mikwano gyo, naye gwe olusumbuseemu otandikidde mu kuzaala. Kitegeeza esiteepu okoze eki ogifiiriddwa. Naye okutandikira mu kuzaala tekitegeeza nti okuze nnyo. Emyaka gijagenda gikula mpolampola, naye ate oba ofuuse maama kitegeeza olina okukula mu birowoozo. Kakati mukwano oyogedde bulungi nti omulenzi afaayo, yeebale nnyo. Naye wali otuddekaawo n'omugamba tukyaleko ewa maama n'owulira endowooza ye. Wali obaddekaawo n'omugamba nti maama ayagala kulaba oba okuva wali ofuna olubuto yali agambeko tugendeko ewa maama. Waliyo abakazi abakulu ng'omusajja omugamba nti tugendeko ewa maama wange okyali lutalo, awo bateekawo omusiika oba abantu takyayogera eri yamugambye tugendeko wa okyaliko bazadde bawe. Ate balisente wezibi naye kati otuulira omwana ng'ono agambe boyfriend tugende okyale ewa maama wange. Boyfriend amunyoma buli omu n'akyalayo okolaki yalabanga ekyalaga emisiteri. Naye mukwano abaana tugenda babuzaala, naye nawe tusaba mutusaasire ng'abazadde. Tuyinza okugamba nti ebyo yali nsobi oba yina obala okuzaala mukama n'abusuulula tulina okulaba ofuna olubuto olwokubiri. Kisoboka bulungi nga tuloza eri yali nsobi, naye n'atuukawo omwana ayingidde emyaka 2 omuto ogenda okanga ali lubuto, eyo eba ekyali nsobi era. Awo nno weesabira nti kale kale bw'oba ozadde olwo osobola okugamba nti kati kansooka enkuza olwo nga nange bwenkula mu mubiri enkula ne mu birowoozo. Sweet webale nnyo butajjamu lubuto kubanga etuba tuzifuna ekisooka okujja kulujjamu. Naye ate weebaze nnyo maama wo nti yakubeererawo, naye njagala okukkiriza mu mutima gwe maama wo tolina kyewamisasudde wabula wamwongera buzibu. Naye okujjamu n'okuteekamu ki ekisinga okuluma? Balabuuza yogera mma olubuto luzibu lwakujjamu ate oteekamu. Oteeka lutubeera kwagala naye tembuuza ogenda olufuna obeera oyagala, naye omusajja oba takufuddeeko ogenda n'olujjamu ate kibeera kibi nnyo. Okulujjamu kibi nnyo, tegeeza okulujjamu kuluma nnyo. Okulujjamu kunyuma kuluma nnyo singa otuteekamu. Ekitegedde sakati mukwano nanjagadde ofuneyo akadde weebaze maama wo in a very special way. Yakubeerawo naye ayina amasiga ku mutima nti wazaala teweetuuse, okitegeera. Ekyokubiri abadde akulabirira omugaseeko omuzzukulu, okitegeera. omuzzukulu ayinza oba mmeeya ati tannatuuka naye olina okufuna engeri bwebazaamu maama. Abazadde abo bayita mu bingi era nga tusabayo akaliba nesekenza abakyala bayita bazira nga tumaliriza. abakyala bayita bazira okategeke abakyala beba bakasabye ne tuyinza gaani. Kino kigenda erimu ababadde bawuliza sitori z'abana abaana. Simanyi oba mukirowoozezzaako oba mukifuddeko nga bababuulira. Yesu bayinza okuba nga bamu basaazeemu naye wallahi yamungu abatannalufuna. Nabagambye w'obajjamu empale naye nga togenda kukola susu wabula ogenda kwegatta na musajja atali kitaawo atali mwana wa maama wo gwotalinaako luganda. Suubirayo olubuto, suubirayo obulwadde. Mugenda ne mutya embuto ne balagira nti nesirimu gyali. Nsaasira omuzadde agenda okubeerako ng'ofuna obulwadde. Nsaasira omuzadde agenda okubeerako ku mbiri wali ng'oli wali byolya bye bifuluma.
Mama atali yangu onoonya obulwadde obwo yali mu buzibu essaawa eyo alina okunoonya ssente ezirabirira abatoobo alina okunoonya ezikulabirira abasajja bano tebakyafaayo tata tebakyafaayo 10% abo gye bali era tubeebazeeko olwekyo naye abakyala bangi abakulu ddala bakaba nabo omusajja yandekawo naye kati ate olwo bano abaana abato bano tokuba n'osuula busuuzi anti n'abaana bangi ekyabona okuba obungi tekitegeeza nti mujja kutegeera kyengezako okugamba mutegeere basajja bokka oba n'abawala ndikubawala abasajja n'abanenyeza dda nti kino ekintu kirituwe nze naawe bwetukikolebe byebivaamu naye gwate onesanga nnyo ng'okoze nki ng'onfunisizza kyekiro kyatuuka kwoli so kyesanga kituuke ku bano mukyasobola okiziza okuva n'olwaleero muwulidde bazzukulu bange temwegomba ku mbaga temwagala samba gawuni n'ogisamba eno n'ogisamba eri n'ogisamba ngaanya ani akasamba gawuni Dr. Kulusumba mutikira mwe temwasankanga bamutikidde ye nga yagumiikiriza fenga tugumiikiriza mwebani abatagumiikiriza bwe temwali mu covid mwe tebabateeka mu lockdown kumbuto nga tebanatuuka mu covid ezibadde omwamiesa naye kyesagala beekwasa eti covid naye bwoba ofunye omuntu akulumirirwa n'abako kyakubuulira please take it musasire bazadde bammwe oba bazadde bammwe baavu abazadde tebaagala bazzukulu kale temupapa temupapa bannange not before marriage bannange bagamba eno yego wali ogenda oluwona n'olufuna oba okoma okwatiramu awo ate gwamma gwane wali ogenda funa n'owona oba wali ogenda wona bebano abantu betuleeta bino eyinza okulabikiranga bino bemutera olaba mu kyaki naye si bwe kityo bino si byamagero eno life story egenda kuyamba ne bw'oba otuddawo mu katebe oyinza okuba gwe tosobola kyogerako naye nga naawe oli mu bantu abaali bagenda ofuna ne bawona oba abasuubirwa okuba nga bagenda wona bamale bakole ki bafune amma olwatuuka volume nina emyaka 2 kati omwana namuzaala ninaweza emyaka 19 nali mu senior 4 volume I was in senior 4 nenfuna olubuto saalugyamu nendukuza olubuto naye nga ndisigoba nalufuna nendukuza nga ndinzeka nemuzaala so for now omwana wange mwali mulamu mukulu era nze mulabirira nga mwana webale nnyo webale ddala omusajja yakulabirira oba wali omumanyi mukasa tomu dankani wiliba oba umalu omusajja nali mumanyi kuba abavubuka twelimbalimba olina okusuubiza ebitaliiyo so nali seetegese we nalufunira naye namala nindufuna kubi nasalawo kale akipeeni alabirira omwana oyo alabirira tamulabirira nze gwomulabirira omutwalayo mubazadde abeera ne mami wange nze nga nkola nga mulabirira yenkana kikati she's 2 years be bano bamaama nno betugamba nti bamaama abakakali tebasangika atandise wa myaka ameka 2 akulaza olubuto yalukola ki omuyaye ye teyalufaako nnyo yagambye ebigenda bikole ki naye kati alina emyaka ameka bambi oli mukazi wakabi nnyo oli muwala mulungi nnyo kubanga tewajjamu mwana oyo nakumusuula kati yenkanaani Britini tugenda kumutumirako nnyo
nga njagala muyike nti ekikola ono omwana kyeyayitamu emyezi 9 ng'omuntu tamulabirira ate nga naye mwana. Kino kyetuyita nti teenage moms ng'alina ye yennyini mwana ate azadde muki mwana munne kyokka ate muzaddemu tagenda mumulabirira. Awo tugambira nti abakazi abazire tebakola ki webale kubanga oli mukazi wa kabiri. Magezi ki gewandiwadde bawala banno abayinza okuyita mu mbeera yemu nga gwe gye wayitamu? Amagezi gayinza obbawa abaana abawala bami totya ekintu ng'ekyo ekibeera kikutuuseeko feel free n'ekirala beera open eri omuntu oyo ayinza okukuyamba. Nali open eri mami wange nannyamba ne tuzaala omwana era omwana waffe waali wange ne mami wange. Mami weebale nnyo gyegyo emirimu bamami gye bakola egy'enjawulo. Katugende ewoono mukwano wali ogenda kuwona n'ofuna tatuwafuna. Nze mukisooka naye namala S4 nga njagala course cause mami teyalina sente naye nfuna omulimu gwenkola mu kampuni gye bayita Hema nga nkola eyo by that time. Wenakola nenkola nefuna boyfriend you know company wamufuna mu kampuni. Yes. Tewasoma biragiro tebakkiriza kwagalanira mu kampuni bakkiriza. Nafuna mu kampuni netandika ogenda ng'ewuwe newebbirira awo bonna ogezaako funa naye nga tofuna. Mami wange tamanyi ati lwe nasembayo ogendayo nefuna olubuto kati nze nali sibimanyi nti lubuto biki ebyo nga sinaazi nkoze sente zange mpulira nziina netuusaako buli kimu kozi mami aba tasobola kuntuusaako buli kimu. Kino kyewali owulya nga mami tayinza kikutuusaako. Nedda watoloka ku mulimu lwa 5 olwo tetwakola temwakola twalina off days n'ogenda ewuwe nemugula ebyokulya temwateekamu ka firimu awo. yaffe byali byampola kale process by process. kati olubuto lwekana bbanga kisaawa zino saawa zino 7:30 owulira otya? mpulira bulungi kozi mukuzizza mami wange naye ambeereddewo. Ate ono omukulu gwe mwalya naye capati z'okumakya omukulu gyali andabirira kyakabi nnyo nnyo ddala kuba abasinga tebakola ki tebalabirira. Genda maaso mbeera naye kuva lwenalufuna kozi mami yandaba nga luli myezi 2 nangamba tipa oba wakola kino na kino kola ki ngamba nze ndi mamiwo openly nemugamba nangamba naye omuvubuka waali nemugamba yesu waali atakkiriza obbeera naawe nemugamba ye akola nemugamba ye akola nangamba kiri fine osobola obbeera wano ewaka oba ogenda wa ewuwe nemwasinza bbeera wano oluwo kozi nasoba nsobola bbeera wuwo kangende ogende ewuwo si kyewali osinga okwagala kwesenerako etukote weesenereko kati weeseneddeko. Anyway magezi kigowa abawala abakwenkana? amagezi gempa abawala bannenkana temupapa kale yes topapa funa omuvubuka naye topapa genda mu bintu ebyo asooke mu ddwaliro mukebeza mundaba right now yes anfuddeko naye olabera sikifuna nnyo kiri kyennyini bwembeera ne mami wange abawulira ayagala mpe buli kimu naye agamba akasitaali wani kasitaali wa bbaawe kasitaali wa Muzaffalo siye Muzaffalo daye wausimbi Fahadi akanyaako ka Fahadi kalina engeri gye kagenda mu kutu ng'akakubuulidde n'ogaa ebirala tujja bbiyiya. Weebale nnyo weebalire ddala kuba muwala wa kabi.